Ku nguudo ezenjawulo takisi kwosa ne bbaasi zize zirabiddwako nga zitikira ku nguudo n'awatali siteegi zimanyiddwa. Kino kividdeko abantu bangi okuzirinnya era abamu ku bazikozesa basanze akaseera akazibu bwe bakolebwako ebikolobero ng'okubabbako amasimu oba ssente ssaako okubatuusaako ebisago naye nga takisi zino kizibu okuziwondera. Kati Minisitule y'ebyentambula ekitongole ki KCCA wamu ne poliisi y'ebidduka okutandika n'olunaku lw'enkya bakukwata buli anaasangibwa ng'atikkira ku nguudo. Bbaasi zonna ne takisi ezibadde zirina omuze ogw'okufuluma ne zitikkira ku nguudo awo mbawadde gaabulwa muddeeyo mangu munda okuggyako nga bbaasi yo gikooye awo okugitereka tulinawo wangi buli muntu addeyo gy'alina ekifo kye ekyatongozebwa ekyenkalakkalira. Ng'oggyeko kino babbulooka ba bbaasi abadde balindirira abantu wabweru wa paaka ya bbaasi oba takisi nabo bagobeddwa mbagirawo era waliwo n'abakwatiddwa. Era tewali musaabaze oba muntu yenna akkirizibwa kukola gwa kayungirizi ku luguudo oba ku nguudo z'e Kampala okuggyako mu paaka munda ate ng'omanyiddwa bulungi kampani eyo gy'okolera. Olwo twesanga abantu bano 30 gaalondwalondwa poliisi gagiyambeko mu kunoonyereza. Bano n'obuyumba bwe babadde bakoleramu nabo bwakumenyebwa. Gye tuyita booking oba okusasulira obuyumba bwonna awamu n'obumeezameeza bannaffe bano abafere bakayungirize bwe baateeka ebweru w'amapaaka obwo bwo bugaddwawo mbagirawo. Okusinziira ku bakulu mu KCCA, Minisitule y'ebyentambula kwosa ne Minisitule y'e Kampala, kino kigendereddwamu kukendeeza mujjuzo mu kibuga Kampala. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.